be attentive. Tutandise cracks mu nuupu zeeyongedde. Natandika mbagamba nga mugamba Ichuli simanyi byenjogera, mumanyi bana abatula mu office ne basiba amataayi. Ichuli wuliriza nnyo byenkugamba. Nagamba Mpuuga ne Bobi Wine tebakyakwatagana. Ne mugaana. Waiswa mufumbiro exonerated me. Ali ku TV. Twakulabye twalabe MP baffe wa Museveni. Cracks are gathering. Zakutusemu. Tebalina gye bayinza kugenda. Nagamba Mpuuga n'ekibiina kye kyava mu DP ba great trek kasita bakunyunyuta mu akasomyo bagenda mu FDC Lukwago gyagenda okwesimbanga president. Olwo bamaze okunyunyuta bamutegedde bamubye ekigwo takyalina maanyi bamubye ekigwo nkubuulira wotunulira scale of things. People power momentum yaggweramu ddala. Bajawulamu bibiri. Era bafutu soja baabwe. Bumukene buli bwe nanyiganyiga n'embugatta mutole n'enkasukeeri. Bwaddayo dda mu people power nuupu bwagivaamu. Uganda tubulaaya bwadduka. Ichuli alone. Bwadduka kati bwoza bannange. Fe twava ne mu nuupu. Twaddayo mu people power kubanga mu nuupu. Bakera bukezi ne babatwala mu nuupu. Excitement kintu kibi. Nagamba penge ne mugayi pengenze mu byobufuzi nkulidde mu political families. Genda wane wambasada kinene. I am having attention to detail of kintu kinene kiraga penge tosala diro nagana. Ne muga penge tosala diro wantanaje bagenda. Nagana. Tewacha alimani. Kati Senyonyi tebategera side gyali okubalo yaterera parliament Mpuuga yajuwamba ba MP abali ku parliament bawa Mpuuga ekitiibwa okusinga bwe bawa Bobi Wine. Botunula mbe MP banupu osobola otegeera aba Mpuuga n'aba Bobi Wine. Aba Bobi Wine yeseru Kenya alozi yase bano simanyi ba MP bonnanga ebitabo weebiri basala dediyo da. Nagamba mu kavidiyo akamu abalingiza ati abatya takyabategeera. Nenkumenyera kavidiyo ke nabadde neebaza Babi gwe tewategedde kyenkugamba. Lwaki nabadde neebaza Babi okubanga kyewuunyisa nnyo nti kampeyini Babi gyaliko yakuweerera baana b'abafuutu soja abafiira mu kampeyini naye lisiti nga teriiko ba MP. Ichuli alone. Yakutuka mudda. Musajja watu tamanyi wayimiridde. Yagamba woyimirira ku mazima obanga suwa okubeera obwomu. Tibeba mwaba kusudia ate ne bamala ne bakulekawo bamusudia nze nsobola otegera omuntu anasobola obwa pulezidenti nali mu byokuzannya obuzanyi gwe abavubuka essuubi lyabagwamu ye muntu ali ku recordinga bye yasuubiza tekuli kyatuukirira ne kimu. Ebbanga ligenda plan B tebagiraba. Bamufunza ne bamuzza mu busuuti owesuuti tademonstratinga. Bafuutu soja amaanyi gabagwamu olw'embaga ezikeera buli lukedde nezirira bishinga za bbeeyi wabula ate ne balemu ottaasa munnaabwe ali mu kkomera lwa ambulance. Abavubuka ne bakyuka. Abavubuka ne batandika okukyuka. Bw'otambula tudde mu tawuni momentum yonna ogiraba nga ya muhoozi kayine lugala. Muzeeyi tova ku mail. Ebibinja bali baggwawo abakulu babamalamu amaanyi. Mpuuga abakulu ababaka yabatwala dda. Wabatunuza ku bigger scale abalaga nti Bobi Wine abattira kaali ate nga mulyoke. Olwe statement eziri reckless zajjakola. Nawagira Jamiru mukuru terrorist. Nawagira abazungu mubalema kusima amafuta. Ebintu ebiri important nabiyitako nga tabyogerako wadde. Mutuyambe mutubuulize Bobi Wine nga aze ku press conference. Nti ebbanga lino lyonna ne parliament eyogera ku bisiyaga. Oyimiridde wa ku bisiyaga. Wakuddamu answer mva ku internet.
bwakuddamu ansa banamawulire mutuyambe mugende ku press conference mutubulize omukulu nti tulina obuzibu mu masomero ne parliament ekimanyiko bwakisiyaga okyogerako ki ansa ojja lwawo gifuna sinti abiwagira oba tabiwagira simanyi naye abatya ayogera ddewa yayimba akayimba kamu ne bamugobeera London up to now tagenda yokko the moment when nategeera nti bamugobye mu London England netegeera tayinza fuuka president. Why? This is a British protectorate. America ne Britain balina endagaano tontabaala sikutabalanga era wotandika olutalo ku England America will stay silent, will not participate. Eyo yo treaty bagirina kati gwolowooza mbwana America can plant a leader in a British protectorate nga tuli mu neo-colonialism oli muguwa ddalu kasita bamugobeera London ne mmanyi otayinza fuuka president akolera ba devil's advocate ayagala just kwetereezaamu mu mbeera era wekito wekiri abadde asinga kweparedinga mwame. You cannot lead any country like that or ino soka notegera history wa country ensi weba yawambibwa Belgium tosobola gifuga nga watokozesa French territory tosobola tezisobola. You can't try it and see. Kati nupu yo amasannyalaze gagigwamu ekyo kyonjagala nkutegeeze ebulaaya n'ebunaayira you like you don't tayina ekyokubiri njagala obbajjukiza politics mu muveeko Besigye yajja naye ayina campaign musimanyi muto bagenda vuga Bobi Wine ebisanje ne ddayi gwe yeesiga kati amuveeko anti kati ayina ddayi envi zaamukwata dda naye ayina ddayi gwe bagenda muvuga mpaka waanatuuka bamubuuze era okyali mwana muto you are still young. Kuba ne Besigye watu we yajja bakuvuga ebisanje ebijja emyaka ng'envi wangi kati njagala obeere ku diaspora ng'oyagala change naye nga woyina ne attention to detail. Ebiseera ebisinga oyinza okupapira ekintu naye bingi kiraga gwe weebuuze lwaki tagenda London. Why? Era oddemu omubuuze what is his stand ku bisiyaga. Yakyusa dda yakola oluyimba nga abavuma ne bamugobeera London. Right now tasobola kwogera ku bisiyaga oyo gola wabyogererako bwati maneyane mie bye gwe weebuuza okuva buli kintu akyogerako. Parliament eyogedde ku bisiyaga ku Parliament speaker mulamba he never took a stand. Tayogerawo yasirikawo bekye sigambye mbunna abiwagira naye mbuuza nga tabyogerako kwegamba mbitu byonna byalaba mu ggwanga ekyo kyo takiraba weebuuzizzaako nti ekyo kyo takiraba oba tayina baana oba ye ekituuka ku baana ne Parliament etuuka okyogerako tekimukwatako ng'omuzadde. Weebuuze lwaki the entire camp of Nuupu tayogera ku bisiyaga. Egeze find Ssenyonyi and ask him, find Rubonge and ask him, find Mufumbiro and ask him, Nubiyaniri, Bobi Wine, Babi omugambe what is your stand. Atenga Babi wa human rights simanya afanyo ku baana but she doesn't take a stand ku bisiyaga. Why? Abazungu balina amaanyi basiyaga n'omwana wo naye n'osirika ng'osirika kisobola n'otuuka ku mwana wo naye ng'osirika. Abazungu kyekyo kyoli kye yayimbako nti omuntu nga yakufudde bbeega ajja ne mu makaago n'akuggyako n'ofuuka bbeega akuggyako ne gw'oyina boogera buli kigwawo mu ggwanga lino genda okwata akazindaalo okatunuze mu Lubongeya oba Jowero Ssenyonyi oba Mufumbiro oba Bobi Wine omubuuze tulina obuzibu mu masomero bw'ebisiyaga oyimiridde gwa ku bisiyaga.
Him can't tell. Bossy boy can't tell. Lost his stand. Yajiva kenkade. Eranga ne kimulusizo genda mu London. Bakola apology ku email onchana gulo. Tetuli damu beta ndala muli balungi nnyo. This is a human right. Na yato okuba n'abakyala babiri. Yo, that man is a curse. What kind of man is that? Na yekiri era jaga is human right. For to supporting a human right. Babuze, ladies and gentlemen, oyimiridde wa ngaluto. Tajja kudda ku nnyonyi n'ageza abavuma. Budiru wonna mu Europe buba bukomi. N'obusente obubadde buyingira obutonotono buba bugenze. Ne ba agent abaliyo mu America abeera bakosezza bakakwenza. Abanyigiriza struggle yonna n'abamuwaanawaana. Leero birthday akole statement ku bisiyaga nve ku internet. And that me tell ya, he cannot. Hypocrites lie deep down their heart, lying to himself. Newe chiba kituusa ku mwana we. Njagala okukanya okuddamu statement eno okumanya politics w'amaanyi. Newe bukeera nga Solomon gwe bakutte mu bisiyaga nga omuntu amusodomizinze tasobola kunyega akireka ne kigenda. Ago gemanyi g'abazungu bakufuula puppet. You submit. Okiriza. Gezookere ku makya. Oboogereko Bobi Wine. Tulabe oba onodda mu America. Tulabe oba onodda mu America. Kale ddamu premier ng'akayimba ke wayimba ak'ebisiyaga ku page yo. Tulabe oba onoddayo mu America. Let's bet. Tutekewo sente. Hey, eno bano bamuseveni bamanya toyina ngeri yonna yoyinza funa sente bebalina sente anti tebalina family newoba otargeting obwa president but get people you should target woba wetaaga funds. Why? They don't have families. Where do they spend their money? Muzu. Yes, so you need to target them. So are you getting the funds there? Nze sigamenti nobi njagala oveeyo nga ffe wetuwogerako oba tetudda ku nnyonyi ne tulekayo. Vaayo oyogereko kubanga kiyinza otuuka ku mwana wo mu ssomero. Him cannot. Tasobola. Can't. Him can't. The whole party can't. Kati ba Museveni bali mu category endala. Kyenva nakusomesa nti Museveni ali mu actual self realization. Okole ekintu yeyeka oba n'abalala batono nnyo. Oyo akyali ku third level of Maslow. Yeye ya prestige bandabe. Banteke ku Facebook ti happy birthday. Comment zimusanyuse. Nenga talina ggwanga lyayinza fuga. Loud and clear. Mpuuga ababaka yabatwala. Mufumbira ali ku TV alajana. Bano yabalabirawo ng'oli basobola omubala. Bali abaana ba DP basoma bonna baloya muwanga kivumbi. Namboze yekaya atasoma nnyo mu bbo. Naye alina nacho intellect asinga ne ba professor. Namboze yakyasinga okuba kaliya n'azikutulamu ku TV. Alina engeri gya kuwomba yali musomesa. Jalla Jalaalu ova ku TV ng'owedde. Kati Namboze Mpuuga Lukwago Samujunganda naye mwali mu bbo. Nkugambye abaana basoma mu kasambidde kasaba kubala mu politics. Omanyi politics alinga draft. Omuntu ategeera mangu nti tomusobola. Kati bategeera Bobi Wine lumu January nti nono omukozi wa ono mvubuka populism gwayina naye ebintu tabitegeera ne bagira ku memorandum of understanding. Segona Mpuuga Namboze muwanga kivumbi bachamuukiriza nga bayingidde mu kintu kyo n'obalaba ne face za die hard naye nga wallahi billahi tallahi tebali naawe. Mufumbiro yagambye kamera zakulabye watutaba bakaba ffe wa Museveni si babakabo be batutabo si babakaba mmwe
Mumugendera ku kala ya red abambadde red ne mulowooza bammwe awo temuyinaawo mubaka gwe batutte wa Museveni buli yageze wa Museveni mubaka wa Museveni ti maya amagulu ga mulinga ga maya amagulu ga mulinga ga maya gwe abo bayita babakabo ani yakulimba bali abasajja baludde mu kino ekintu ewaleeta revolution y'okwambala red ne bambaza abaana baabwe abantu red n'oba wa tiketi musajja wattu obayita babakabo nga neani yakulimba ne bakuyingizaamu namujinga naye we twogerera akulidde tokyalina space gwegenderera Bobi Wine. Where does he have his political activity? Where do you see him in the next 10 years? Muhoza amusinze tokability wansi wonna ku ground bezeewo. It is either Museveni or Muhozi. Kakati ground era ebintu bibiri ebibadde bigenda okuba nopu nga Museveni tannatuuka eri bibiri. Ekisooka yabadde Grammy ya Eddie Kenzo abakuleeta Grammy Allahu ya alam Allahu ya ero kaselemedde omukulu yakoze ata ako ka moment kake bakayita ebirowoozo ne kamiliyoni yennyini Grammy waliwo wootuuka ng'oyagala okwagaliza omuntu naye ne kigaana nga kyagenda okukola kigenda kusukkuluma nnyo ku kye wali oloose. Kati bayimbi bangi babadde tebaagala Grammy bakulimba. Nze at least come open. Nze nadde saagala Grammy kubanga nabadde sigitegeera engeri gye yajja byamancolo. Anyway nkulagayo pate ya Nopu Kibalama ne waatakola kirala kyonna. Tetutuuka mwaka gujja ng'eyimiridde kyekimu. Not at all. And that me tell you. Hey, fetukuba. Kubanga eno marathoni naye basooka ne beepalawuda maaso. Bannange mbabuuza abantu bakyabanyiigiddeyo nga bwe baali babanyiigidde last year. And one babakanansa ng'emisuwa gibeereze buno buseewungu Patricia bisinakayi naye kati wakkiriza wonna nti no pate bayombagana bokka nze sikyalina budde ekyuli ndi ku birala nange neetegeka kwesimbawo kuba bali baayidde mu bantu abayidde bali baayidde. Nupu ekyalina maanyi ki si ku fulo ya parliamenti nedda ne woobuuza abanupu bennyini ba top soja bagayisima mwana kale mwana ekyuli newe ngenda ku kitebe kyabwe bannyaniriza okukamala kuba bategedde baali banteekera bwereere. Tozannyanga na muntu yafuna nnya mu P7 don't tofunanga kintu kyonna. Tozannyanga na muntu yafuna nnya mu P7 eyayita mu S6 nga takolanga kuliteeke ku university nga eva abeera muno mu progress nga ticha we ye ali mazuluyi nga tolina ticha wo ku internet wadde wasoma mirembe gino baticha wo bonna bali eyo banywa walagi somero babusendawo mukoka yabutwala weteeke ku muntu eyafuna nnya mu P7 nasoma mpaka mwezi 6 nempita sikolanga kuliteeke ebbanga lyonna lyensomye sikolanga kuliteeke simanyi kye kitegeeza yada ate n'owakana nkugamba Nupu tewali creation baluni yaggwamu dde omukka n'amaanyi be bakyasinza okuleeta ababaka abatalina kye bakoze. Wotunulira state council they voted only bogusness ngo Jacob Mosh abasigadde bakansala miyayu tejina kigikoze mu council tejina mulimu n'oguje gumanyige bakola mu council batiikinga butiikinza mbulere embwezo nezitutawanya nezisibisa abaana b'abandi kumbe ziri mu kwetereza banoonya bupoloti na kayumba kolayo kabaga mbwafunemu akatiibwa buli mukolo asooke mu maaso babe ku mpombe ennene bye bibamalamu. Obeera otya n'omukazi nga yakulemu okuwasa emyaka 2 n'olinda revolution y'abaana n'ogiwasaamu embaga the Nyanzizi the Jowerozi the Rubongeyazi the Mufumbirozi the Nyekozi the Kyagulanyizi mu space ya myezi 6 mwali mulinda ki mwatta struggle y'abaana mmwe
abaana b'ebulaya tebali basonyiwa bakadaama abawalabu babakuba babasanga ku TikTok omubala balumbuye ne baba blamigo abaana ne mubalemesa okukola ngo mugenda batwala mu nsi empya nga temuyina nsi empyaka yammwe yeeno mpyaka kijoyagala muwasiriza omukazi eyakulema 20 years omuwala obeera to naye 20 years oba okyamusuubizaaki baali balemwa tebayisobola naye ne bajja ne bakulimba bakapitalizinga ku bwongo bwo ne frustration n'obwavu obukuluma n'alyoka akubuulira ebyo by'oyagala okuwulira wambwa nodda ku internet neweekola obusolosolo n'owemula n'ovuma abantu n'okyawa banno musimanyi ogenda mu nsi mpya wagituukamu ensi empya bali mu mpya kuba batalina bikomera bali mu kalina abalina amaaso amamyufu kati gayeruka ennyonyi balinnya buli kaseera ku pata ez'ebbeeyi kwe babeera gwobeerawa nga tetukulaba anti busabala akayumba okasulamu ka 15 ate gwali mu struggle okasobola kitegeeza kaabo bokka abeenaalemu abalina ssente era omusiru n'atategeera Bobi wali omulabyeko mu kakofiira aka red advertising revolution oba busabala business omuyayu ne guddaawo tuli ambala engule ng'ogijjeewa engule tulina eno gye baawa Yesu ey'amaggweyo tukuweerawo gy'oyagala gikime naye nga yo pata ya nupu wetwogerera bano ababaka tebakyalina Bobi Wine asooka Mpuuga yakoowa nupu empisa embi yagamba Bobi Wine abavubuka bakyuseemu Bobi Wine ne kimulema Bobi Wine baamugamba togatta firebase na babaka n'alemwa Mpuuga n'aweta owokubiri mama Namboze n'aweta aweta n'Empuuga yetalinda Lukwago jadda gye badda Muwanga Kivumbi wasembadde omulaba mu bintu bya nuupu bintu ki ate omubaka w'amaanyi ne woba oludda omulaba najja tolina kyokolawo ye mubaka gweweeguya omubaka nuupu yo amaanyi gagigwa nga Museveni bwe yatugamba ti gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalaho wetwogerera right now kavu yammwe eri eki